Kakati mujje mulabe emitima gy'aba stepmother ku nsi ya Katonda eno. Stepmother abonya abaana ba mujjawe misana na kiro. Oyo omukyalo omulaba gw'olaba oyo atudde kabalaza ayambadde red, ayambadde ekitoopu ekya red, ekit-shirt ekya red waggulu. Ye stepmother abonyezza abaana bano okuba nti bafaanana nga skeleton mu kaseera kano. Baana ba mujjawe. Abaana bano yabasanga balabika bulungi bwe yali ajja mu maka ga taata waabwe. Naye abaana bano eno abasiibya ku miggo, abasibira mu nnyumba n'atambula n'agenda n'amala ennaku 2 nga takomyewo waka naye nga tabalekedde yali n'ekyokulya. Abaana bano tabawa mmere. Abaana ba munne bakonzibye bonna basigazza bugumba na buwanga. Naye nga ye omuntu anyirira era ye alabika bulungi. Baana bato abo boolaba baana ba buwala. Kuliko oyo gw'olaba oyo ali mu kamera. Bali abaana babiri naye on'omu yalabikidde mu kamera. Bw'oba olina omuntu yenna gw'olekera abaana bo, oba wagenda Saudi Arabia, oba wagenda Dubai, oba wagenda yonna gye wagenda okukolera, naye ng'abaana bano eno balabika bulungi banyirira, omuntu oyo mwebaze, twala akadde omwebaze, ne oba tomuwadde nnyo kyamaanyi, naye mwebaze n'ekitono ky'olina, musiime. Ne ba stepmother mukendeze emitima emibi. Kati omukyalo oyo gw'olaba stepmother oyo yayambadde kibulawuzi kya red, talina mwana mutata w'abaana bano. Tamuyinamu mwana. Naye akakanye ku baana ba mujjawe n'abatuusa mu mbeera eno gye balimu. Abaana bano baataasiddwa muzira kise yabadde ayitawo bwe babadde bakoona oluggi. N'abawulira nga bakaaba baleekaana, ogenda obbatuukako ng'abaana basigazza magumba. Kwe kubajja mu nnyumba naye nga babadde bagenda kufiiramu. Neebuuza tata w'abaana bano ali ludda wa? Asula mu nnyumba y'emu ne bano abaana n'abalaba abaana be nga bali bwe bati bayisiba bwe bati, ssente yazikola, emmere y'aba agiguze, lwaki abaana be bafaana bwe bati omukazi ababonyabonya nga tamuyinaamu mwana? Kasooke mbawo akatambi kano mukeerabireko n'oluvannyuma tukomewo. Video gimpereka like etambule tuke ku buli muntu video yiyo. Mwina wanero sifu. Mumulope tata Paulo waba mama Paulo. Bile bintu binoze singa na bide kama muzanyo. Ndaira za halina marafa wewawo. Mpaka yaka. Ono mwana na marafa. Ono mwana yatukira mu mikono gyange. Mumanyi wafaana nanga alidde nakuta manyi wakala ye ntufu njimanyi. Eyo no mwana si bweti. Naye ndaira na maraba akavugwe. Uwowe si bwe nkubulya ne bawo mulibula. Toshe nkubulya. Dabo ono mwana. Jamwe saati zahali. Mumukweka mu bisaati. Ono mukufa ono goli osadde ku mwana. Dabayo omuntu wafaanana. Fenna bali otulinga abatategeera. Tunuli omuntu bwali. Uyo. Wema mugamba njogera ubi uyo. Uyo mwana sawa naso nokutama naye kuona oli nagwa nafa. Sibutaku bane mbabulire. Mama Zaina singo waddo fanana ngo omwana ono. Nandikiza wali wembera gye muyitamu. Nito sawa ngamanga omwana wa munna ali bwatyo. Mirundi mingi nga njogera nawe nkugamba. Dawo omwana bwatunula. Muli waneno mutudde. Oyo aya hafu ya kawungo oyo. Asobola jimalawo. Tasobola, yafyaka tasobola. Kati ne leero buche kumacha. Nga talidde. Nencha kiddemu. Kati ava kulya binyebwe binyo abikusa. Yeye kana mulwaza. Olaba sebo. Umwana nali musanzeeko. Mama kamuze mama Zaina. Kwachi omwana wafuna akatu kali tato omukulu.
Omwana musibidde mu nnyumba nawe bafaanana. Era dduka. Era dduka. Okitegeera? Tolina by'oŋŋaana. Tolina by'oŋŋaana. Temulina by'oŋŋaana. Kankubuuze maama. Olowooza bbanga ki? Ebbanga ki? Bbanga ki? Bbanga ki nga omwakyomulamu mulimu enjolo omukyala alinamu n'abaana. Mubadde mumanyi lwaki abasirika mu nnyumba nammwe ne musirika? Taba kuba mwana ono. Kati wuuyo yamusanze. Wuuno yamusanze ono ye muzira ono. Oba abadde abatumyewo ono n'abasanga. Mulabe emimwa gy'omwana mulabe. Buli bw'okwata wonna amagumba. Bw'oba ng'olaba vidiyo eno bannange njagala ombuulire. Mu comment section awo njagala ombuulire wakulira ku step mother oba nedda. Era step mother gye wakulira yakuyisanga atya? Nkimanyi ba step mother bemu ku bantu abasinga okuyisa obubi abaana b'abandi, abaana b'abajja baabwe. Oba musanze mu maka oba omwana bamuleese buleesi. Kali no step mother ayinza okuyisa omwana obulungi gwe bamuleetedde nga waali. Naye ate bano abaana baasanze mu maka ayinza okubatuntuza. Wajjukira omwana gwe bamuleetedde obuleesi akikkiriziganyako n'agamba ka omwana muleete nja mulabirira. Naye omwana gwasanzeewo ate amulaba bubi naye nga yamusangawo. So njagala mumbuulire bameka abaakulira ku ba step mother era baabayisanga batya. Njagala tulabe. Njagala nkulage emitima gy'aba step mother bano. Ba step mother basinga obungi bayisa bubi abaana babajja baabwe. Oba lwaki? Simanyi na kumanya oba ekigambo step mother kati omuntu agamba nti nakulira ku step mother kiba kitegeeza nakulira mu nnaku na mu kubonaabona. Ekigambo step mother kitegeeza nakulira mu nnaku na kubonaabona. Nenjagala okubuuza taata w'abaana bano abaana bo ne bababonyaabonya ne bakonziba ne basigaza amagumba ng'oli ludda wa? Taata w'abaana bano bw'abanga asula mu nnyumba y'emu ne bana abaana oba tabeerawo. Abaana bo biwazaala bakeera ku makya ne bafaanana bwe bati nga ssente ezigula emmere gw'ozikola gw'ozireka. Ne basula mu nnyumba y'emu nawe nga bafaana bwe bati. N'oleka omukazi bw'ati okubanga asula nawe mu nnyumba. Mukazi mukulu, mukazi mukadde, tomulinaamu mwana azze ku baana bo ali mu kubonyaabonya. Taata w'abaana osirise. Wakeera ku makya n'ogamba abaana bano bave ku maama waabwe basigale naawe. Abasajja abamu mulina okubeera abasajja abeegendereza ennyo mu musalawo yammwe. Omanyi togenda kusobola kulabirira abaana bano ng'ogenda kuleka owe omwagaanya omukazi gw'oba wasizza omupya tulugunya abaana bo. Muganda wange mukole decision ennungi basajja bannange. Okitegera ekintu ekyo? Tunuulira abaana ba munne. Akakanya ku baana ba munne abakuba abasibira mu nnyumba. Okubakuba tekyandibadde kikale kiri awo. Okuba omwana agunjulwa. Naye waliwo okugunjula okusukka ne kufuuka okutuntuza. Okitegeera? Abasibira mu nnyumba tabawa mmere n'alyoka ave waka n'amala ennaku nga bbiri ng'abaana tabalekedde kyakulya. Abaana abaali banyirira be yasanga anyirira ne batuuka ekiseera ne baba nga bonna bonna basigadde magumba. Abaana bano boolaba muzira kisaabadde ayitawo y'abataasizza. Muzira kisaabadde ayitawo y'abataasizza. N'abalaba nga bonna bonna bali bakoona luggi. N'alyoka ayitukuŋŋaanya ekyalo ne balyoka banunula abaana bano. Otherwise babadde bagenda kufiira mu mbeera bw'eti. Nkubuulira mazima. Abakazi bano emitima bannange oba kiki? Olw'okuba tolina mwana ku nsi. Era gwe wenna ndaba ng'ompulira. Bw'oba olina omuntu gye nayinayina gw'olekera omwana wo. Oba mujjawo nga yalina abaana bo ng'abayisa bulungi mu butuufu nga banyirira nga n'okusoma basoma.
muganda wange mwebaze. Kera ku makya omugambe nti mujja wange kituufu wantwalako omusajja mmewe bali kulabirira abaana bange. Ne oba wafumbirwe walala mujja omwebaze. Mwebaze ni waba takusabye mugambe we bali kulabirira abaana bano. Oba yakutwalako omusajja ebyo nabisoko biteeke ebbali mwebaze. Ba step mother balabirira abaana babajja baabwe bulungi muganda wange tebalabika tebakyaliyo gye bali naye muganda wange balinga kimuli kya ndaggu. Balinga kimuli kya ndaggu. Obanoonyanga mukyere mu musenyu. Omanye empeke y'omukyere n'ogisula mu musenyu bwotyo bw'oba obanoonya. Naye ensi yo gyeraga tetumanyi. Naye Mukama Katonda atubeere. Akke ku bano abeeyita ba step mother oba betuyita ba step mother. Mufune ku mitima emizadde. Mufune ku mitima emizadde. Nawe Mukama alikuwa abaana era amaka g'otuntulizaamu abaana abo oligavaamu. Ababo basigalewo nawe baleete omulala akikola ababo. Onoowulira bulungi? Onoowulira bulungi? So, ba step mother nga muli eyo mulokoke mu mitima. Mwekube mu mitima. Ogambe singa babadde bakiyisaamu wuwo. Owulira oti ate bo tebaagala bakoonera ku baana baabwe. Tebaagalira ddala kubakoonera ku baana baabwe. Naye bo mu kuyisa abaana b'abannaabwe obubi be basookera ddala ku mwanjo. So munange byebyo anenjagala ompe endowooza yo mu comment section ku nsonga eno. Gwe wakulira wa step mother yali akuyisa atya? Ndabo batunafunamuko ku positive comments. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli njagala okuba nti mbebaza mwenna abatuninga in, abasubscribinga, abalikinga, abasharinga, abakomentinga. Mwebale kuba nti ate mutufula number 1 source of news. Amawulire gosanga ontogena gasanga walala. Eno ye TV yokka gye mulina ekwetera amawulire agali unique and genuine. Agatali edited, agatali unfiltered, agatali uncensored. So gasanga wano wokawoka. Mbagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.